and the incoming President of the Republic. You're what faith? Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. Thank you very much. Fellow Ugandans, fellow Africans, fellow citizens of the world. God be the glory. Amen. While we celebrate, while we thank God for this historical judgment, we must be reminded that this was indeed a bogus case. We told the world that this was a bogus case, and we are very glad that the judge agreed with us. Now we can see that this case was brought to cut our speed. This case was brought up to vulgarize us as the National Unity Platform. This case was brought to antagonize us. And in my opinion, our detractors in many ways achieved their intentions. As it has been informed to you, we lost more than 50 candidates who were not sure whether or not the legality of the National Unity Platform will be upheld. It was the intention of the state through security agencies to cast doubt about us as NUP, and yes, to make sure that not as many as it would have been candidates nominated under the National Unity Platform. I want to salute the comrades that had faith in us. You are the real heroes, you are the real revolutionaries. Martin Luther King said that faith is taking the first step, even if you don't see the entire staircase. You comrades took the first step with us, and I can guarantee you that we shall take the last step together. Now, without a doubt, we are the National Unity. People power. Our power. And we are the next ruling party of the Republic. We have been in communication with many comrades who opted to run as independents because of the doubt they had. I have a message for you, comrades. Yes, you've been reaching out to us, telling us that you are with us. And now I encourage you to come out even more comfortably and confidently and associate with us. Our arms are open wide for you. To you, the comrades that stood with faith, let's continue empowering and encouraging and being the embodiment of faith and the representation of faith. We are now here. To fellow Ugandans out there, continue believing in the truth. Because yes, the truth we stand for, and at the end of the day, the truth shall prevail. We know that we live in a country where institutions have more or less died. But again, we are glad to know that even in rotten institutions, there are still those Ugandans that will stand for values, and we applaud them. To fellow Ugandans out there, I want to take this opportunity to announce once again to you that on the 3rd of next month, I, Kyagulanyi Ssentamu, It's a public holiday. That on the 3rd of next month,
I'll be nominated to run for President of Uganda under the National Unity While we celebrate, comrades, we should be reminded that this is not the end but just the beginning. This is not Uganda is a democratic country. But these judgments under these circumstances should communicate to you that a declaration in our favor is possible and indeed will be achieved. So for those who are still doubting that we shall be as winners at the presidential election of 2021, this should inform you. I thank you. Bageze. Wasinga. Uganda nabo abatulabe emitala w'amayanja katwala omukisa guno okubayozaayoza n'okubapulisa mwenna ababadde ng'emyoyo gye beewanise. Kati saawa zino osobola okwogera n'obuvumu obw'amaanyi nti mu mateeka tuli National Unity Wabanambirawo tandikwa ekisangosango kye baali batutaddeko kyali kya bwewussa, kyali kyakugezaako kunafuya kubeerawo kwaffe mu mateeka by'ekibiina, kyali kyakututeekako zalawo, kyali kyakumalamu maanyi abo abakkiririza mu nkola yaffe, abakkiririza mu National Unity Platform, kyali kyakulemesa abo bannaffe bakandidate abangi abeetoolodde Uganda abaali bagenda okwesimbawo okukwata bendera yaffe nga National Unity Platform. Era kyannaku nnyo nti bannaffe bangi bakandidate abaali bagenda okwesimbirawo ku kibiina kyaffe kya National Unity Platform baatiisibwatiisibwa, bangi ne balemesebwa, era bangi ne beesimbawo obwana munyigina nga ba independent. Naye ate era mu mbeera y'emu njagala okussaamu ekitiibwa ennyo bannaffe abo abaabeera n'okukkiriza ne bakkiriza mulamwa gwe tuliko wakati mu kutiisibwatiisibwa, wakati mu kutamanya ki ekiddako, ne beesimbawo okukwata bendera ya National Unity Platform. Bannange muli bazira nnyo. Obubaka bwennyina eri baganda baffe abo abaatiisibwatiisibwa era ne beesimbawo nga ba independent, newankubadde nga tubadde tuwuliziganya nabo era nga batulaga nti bali wamu naffe, ndowooza kati mukakasizza era tubaaniriza abaganda baffe era emikono gyaffe migule gye muli. Munzikirize twale n'omukisa guno okutegeeza Abannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'abali mu mawanga ageetoolodde ensi yonna nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja nze kennyini kamwa koogera ngenda kutongozebwa era ngenda kunominatingibwa okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga nkutte bendera eya National muzikirize nyangu wano Uganda wange. Tulina Bannayuganda abateesimbyewo naye nga baagala enkyukakyuka ebali musaayi. Bannayuganda ng'ono muvubuka abatwala n'obudde ne beesala mu kyenyi ne beetuuma National Unity Platform. Muli bazira, muli barevolution. Ate eri abo ababadde bakyalina okubuusabuusa, kyogendeko mu luzungukazi remu kyogere ne wano kisinga ekyo nekitegeeza nti tutuuse etulaga, nekitegeeza nti Uganda erimu emirembe, nekitegeeza nti ekitongole ekiramuzi kikola bituufu byokka, nekitegeeza nti ebitongole bya gavumenti byetengeredde. Naye ne wakati mu bitongole ebitetengeredde, wakati mu bitongole ebyawambibwa, kizaamu amaanyi nti tukyalinayo Bannayuganda nga bo
bakyasobola okuyimirira ku mazima. Tuli basanyufu nga bwe twabagamba kino ekisango kyali bogus, kyali kyabwewuusa. Tuli basanyufu nti omulamuzi yakkiriziganyiza naffe. Kaakati eri mmwe mwenna abadde bakyabuusabuusa nti wadde tufugibwa bannakyemalira, wadde tufugibwa mundu gwa mundu, nti okusalawo naddala okwo kw'amazima tekusobola kukolebwa. Njagala mutunulire kuno okusalawo mumanye nti ne omwaka ogujja 2021 era kikyasobolwa n'amaanyi okulangirirwa nti Museveni tumuwangudde. Njagala okwebaza n'okubakunga mwenna gye muli okuba n'olwaleero mutandike okwetegekera ennaku z'omwezi nga 3 sawa 5 sawa 5 teri kukola tugenda kwewandiisa, tugenda ku nomination. Mwebale nnyo, mwebale kipande nga kinene nyumba yobawaweanakutegeera nga munaga yetegeketuwano gwetaaga omanyi bamumirwano. Thank you so much, everybody. Have yourselves a good day. Is our party. NUP is our party. byali mu kkooti nga mwami Kibalama akyusizza ebigambo bye n'afuula abawaabi okumabana Basiredi Fast, Twala Hassan, Mugonge Moses Kibalama ne Simbwa Paul Kagombe. Abawawaabirwa ye National Unity Platform, Kyagulanyi Ssentamu Robert, David Lewis Lugongoya, Aisha Kabanda, Joel Senyonyi, Flavia Kabule n'Abagabe, Nyanzi Fred Ssentamu, akakiiko k'ebyokulonda ne Ssaabawolereza wa gavumenti. Mu bufunze omulamuzi yagambye bw'ati. Yagambye nti abawaabi baade balina okuleeta okuwaaba kwabwe nga bakozesa kye bayita judicial review oba ng'osaba kooti eddemu yeetegereza okusalawo kw'ekibiina ky'ebyobufuzi oba ekitongole kya gavumenti kye bataakola ate baye balina okireeta mu myezi 3 oluvannyuma lwa NUP okukyusa erinnya lyayo. Kitegeeza baali balina okuleeta okusaba kwabwe nga 6/6/2019 naye abawaabi ne bakuleeta nga 24/8/2020 oluvannyuma lw'omwaka omulamba. Okusaba kuno omulamuzi yagambye kwaleeteddwa n'ekigendererwa ekyokubaako ne ssente ze bakola mu kaseera ak'ebyokulonda era abawaabi tebaabadde na nsonga nnuŋŋamu wabula baabadde banoonyawo akasente ak'amangumangu. Ebyo byonna bwe yamaze obyogera n'amaliriza ng'asaze bw'ati nti okusaba kwabwe kugobeddwa era balagiddwa abo abawaabi basasule abawawaabirwa National Unity Platform, Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bonna ssente ze basaasaanyiza ku balooya baabwe mu musango guno. Era ssente ezo tugenda zibalirira kooti bw'eneeragira tugende mu maaso tuzisabe zigende eri ekibiina n'abawawaabirwa abalala. Wameli Anthony, National Unity Platform, Namisindwa County.